Alright, Mugaka Gwao on the spot. Ekibiina kya National Unity Platform kivuddeyo ne kyesamba ku results akakiiko k'ebyokulonda sekatandise okuba nga kasoma mu district y'e Kalangala. Twogerera essaawa zino e Kalangala bali mu kubanga basoma results ezivudde ku polling sessions ez'enjawulo mu district y'e Kalangala. Omu ku babadde mu kalulu kaneeno era nga y'omu ku bakulembera akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya National Unity Platform, Honorable Sebufu avuddeyo n'agamba nti akalulu kaneeno kabaddemu irregularities nyingi nnyo mbutuufu ze batasobola kubanga bakopinga up with. Era n'agamba nti akalulu kaneeno kasaana kabe nga kasazibwamu. Okusinziira ku bigambo bye, omukulu Sebufu bwati bwayogedde. Katukomewo after this. Ekisooka tuva mu kakiiko k'ebyokulonda ku Tali Center nga bivudde mu kulonda okwolwaleero e Kalangala ky'omubaka omukyala. Ffe nga National Unity Platform tubyesambye, tubiganye, tetubikiririzaamu. Akalu kano tukabaddemu okuva ddala ku makya, okuva ddala mu wiiki yonna nga bibadde etambula nga tukateekateeka era tukamanyi bwe katambula. Naye olunaku olwaleero twakkaanyizza olunaku lwa jjo ne mwambi abakama n'akakiiko kaako ebyokulonda titugenda kukozesa ekyuma ekikakasa nti ono mulonzi mutuufu. Kwaki ekisalawo abalonzi abatuufu kyetuyita biometric voter verification kit. Naye ekyennaku olwaleero bafunye ba presiding officers abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda abalabirira polling station ne babawa instructions okwefuula nti akuuma kafudde ng'ate kalamu. Era zibadde polling stations zigenda mu 20 ezibaddemu ekintu ekyo ekiddiridde kulemesa kulonda mpaka twekubidde enduulu ntugezaako obu ne babikkiriza. Naye ate badde baggalawo bati okulonda kyonno kye kimaze gole mu kibya ku ssaawa 10 wakati wa 10 n'essaawa 11 agayaaye ne gajja ku buli polling station almost 70% of the polling stations ne bayiwamu obululu wadde buva ku katabo akamu kabamu obululu 5 okugenda ku buli 105 ku polling station. Era zo ku polling stations ezino Uganda basaana bazimanye. Wabadde ya Serinya playground bayiyemu obululu. Wabadde ya Arwazi community playground Evudde mugombola Evudde A2M bayiyemu obululu. Waliwo ya Kazi Malanga playground eri wali mu Bujumba bayiyemu obululu. Wano Ebuswa polling station ne Kiboko wozivuze n'ambasasi gavugera ne bayiwamu obululu. Buyiri playground bayiyemu obululu obusuka mu 12. Tugende erwabalenga community playground wali mu Bujumba ne bayiwamu obululu. Kyagalanye landing site A2M N2Z ne bayiwamu obululu. Budda Mabigo polling station naye eri mu Bujumba ne bayiwamu obululu. Nakatiba wano presiding officer yennyini bamukutte ne bamugjawo obwabwe yennyini kubanga badde akwata bigenda mu maaso naye mutabudde bamugamba kuyiwamu obululu ng'agaanye. Ne tugenda erujabwa eri mazinga eri awala wasembera ddala eri ne bayiwamu obululu. Ebumangi bakutakatabo kalamba tebakateekamu. Kati okwo ne basibala ebiro byonna okwo tekuba kulonda bannyabo ne basiba. Ekiddiridde badde bisuubira okuva mu kulonda ne bikyuka fundamentally. Tugende watandinga officer ndumugamba engeri yokka ey'okumalawo kino kkiriza tuddamu tusikaninga obululu buno kubanga kino ekyuma akaluke kisikanize kabeeramu mu system mu data kabeeramu kali bosikaninga okalaba buno bayiyembe muulyanjogera bonna bwe nsomye ekyuma tikibulaze era tibuliiwo. Ntubaganga temunagenda mu maaso kyetulina okukolamu agatufune process ennungi enaatuwa omubaka omutuufu awangula akkirize nti ono awangudde naffe tukkirize oba munnaffe wa NRM akkirize kuddamu kusikaninga buluno kada polling stations zemudde ensoma n'endala. Returning officer n'akakiiko k'ebyokulonda bakombye kwerima ne bagaana. Era ekiddiridde tubadde kwekanda ganga tukyanza genda mu maaso nakutusiba kiwaanyi tufuluma Tali Center tubalekera ebintu byabwe mbadde mundo za tango odoyigo ndabyemu wa NRM yabadde akiikidde NRM. So ku nsonga ezo ffe twebaza abalonzi b'e Kalangala. Abalonzi b'e Kalangala bakoze omulimu gwabwe balonze akalu bakakubye voter turnout tudde tugimanyi bwegenda okubeera olwokuba tebadde nnene nnyo ng'oli bwayiwamu obululu 2 bugatta ate mmwe bano abantu bamaba bulijjo balonze ne babawa. Naye nga buli polling station kumpi mukyala Irene Nampala agiwangudde ku bululu obuli mu voter
biometric voter verification kit ngokosa ekyuma kiri obulu obulimu tulina obukakafu kyobusingamu bwaffe tewala kuba tukakasandi ffe tuwangudde akalulu kano nga tukozesa ekyuma ekyo kali bwetwala mu tale center okulangirira ebintu ebirala tusa kubeera ku ebyo. Okay, oyo ye Honorable Sebuufu akulembera ebyokulonda mu kibiina kya National Unity Platform ali in charge of Central Buganda. The fact that inti by-election enebadde mu Central Buganda enebadde jurisdiction ye agamba nti batuuse ekiseera ne baagala okuva ku voter verification biometric machine. Akuuma ako ke baateekawo, akuuma ako kakola mu ngeri nti olutuukawo ne bakebera erinnya lyo ku list bayuza akagundi ako ekyuma kiri ne kikasikaninga. Bwe kikasikaninga kiba kitegeeza nti kayingiddemu. Kati Sebuufu agamba okujjawo oba okutoolako oba okusazaamu buli obululu bwe bayiyeemu bakwate buli kalulu akalimu eyo box bakayise mu kyuma ekyo. Ekyuma ke kinaalaba kiba kitegeeza ke katuufu, then babale obwo. Kigambibwa nti buli polling station abayaaye bagunzi bagisazeeko ne bamaliriza nga bagikozeeko kye baagala nga bayiyeemu obululu bwabwe. Tulabye amawulire agabadde gatambula, polling stations ezimu osanga nga wabaddewo abalonzi 135, only 135 voters, naye nga wa NRM afunye obululu 526, nga obululu bwa NRM businga obululu bonna obw'abantu abalonze. Ekitegeeza nti balina obululu obulala bwe bayiyeemu. Era bino byalabiseeko abantu abamu we baakubye omulanga. Waliwo awamu abasajja banene abataswala we bafoosingiddwa okukyusa ennamba ne bakuutiza. This is very, 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 very unacceptable. So, ekibiina kya National Unity Platform olutuuse ku tallying center we babadde babalira obululu ne bagamba abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda nti tukole ekyo, tuddemu tusikaninga obululu buno eno. Abakulu beekandaze ne bagaana. NUP ne Salo negamba no iffe ensonga z'akalulu k'e Kalangala okusinziira ku irregularities ezibaddemu tetusobola kugenda mu maaso nakubala biki bye tugenda obala. Emu ku nsonga lwaki buno obuma bwaleetebwa, era emu ku nsonga lwaki mu bitundu ebisinga ne twali tulonda president bwakyankalana ke kana akabadi ke baabala, because kana akuuma akalulu kootikinze wali bakateekamu n'ekasikaninga. So obuuma buno bulina okuba nga bukozesebwa, era NUP newe bayagenda mu kkooti balina okuba nga bajjayo obuuma obwo. Leave alone that abantu bakubiddwa, abantu bawambiddwa, abasajja balabiddwako n'emiggo ne balumba polling station e Kalangala, ekiraga nti NRM akalulu webanga gye bagenda olangirira ebbye kabbe. Bino n'ebisingawo bikyajja. Tova ku verse 256.